Basajja Mivule banayogedde video ya John bagamba jasayininga sente ne mission zaaliko mwabitegedde. Added information gino. Olunaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunana 2020 Basajja Mivule eyita bwadde n'ensolo nkambwe yasinkana ba generals basatu mu majega president Yoweri Kaguta Museveni okuli General Peter Erelu ono eyasanyawo obwakabaka bwa Rwenzululu nasinkana Muhoozi David ono gwe bayita CDF wa majega Uganda nasinkana ne Abel Kandiho Semwai Boss yabasinkana ngena kuzo mwezi 15 omwezi ogw'omunana omwaka 2020 buli omu yabasinkana bitundu byanjawulo abamu yabasanga Ntebe abaza yabasinkana Kampala omwami gwe tuyita Basajja Mivule bwaddene ensolo nkambwe ngena kuzo mwezi 15 omwezi ogw'omunana omwaka 2020 eyamutwalayo okukola deals zino yali omwami gwe tuyita Frank Ngashumba yamutwala okumulaga abanene ba jukina nabagambye teri mufere mu nsi yonna atakolaga na police na majina government eberiko okusavinga deals ze njara bategeeza Basajja Mivule essawa zino alina deals agenda okukola ne government ya President Museveni okukola ebintu bino wammanga ntandise bwenti Basajja Mivule okuvala na mwatudde nti mbega Museveni yagende ddala okukola ekyaina okukola yatandise atya Basajja Mivule bakola deal ne Frank Gashumba omutwala eri ba generals bano batuuke batandika okukola deal ne President Museveni nga yagala ensimbi atandika okukola omulimu omutuufu ogwamuleta Basajja Mivule bano bajena basatu bamukutte ne bamutwala ne bamutuse wa President Museveni bamaze mu kafubo ka ssaawa 4 nga boogera ensonga ze bagenda okukola kubanga Basajja Mivule yeetutte nga yagala okuwa President Museveni information n'emirimu gy'agenda okukola nga mu bintu byagenda okukola Basajja Mivule yasuse n'agamba President Museveni nti obwavu bunnuma era nkooyo okupangisa njagala kufuna nju yange eyabwobange nkooyo okupangisa President Museveni amugamba nti kyekizibu kyo n'agamba nti kyekizibu kyange ekisooka President Museveni amusuubiza okumugulira ennyumba ya bukadde 200 era ezo ssente bazimusuubiza ne bagenda zimuwa bwe yabanza okuvaayo bamuwadde amafuta ga milioni 3 bamuwadde amafuta ga milioni 3 Basajja Mivule abadde n'emisango mu polisi ye Kasangati egijjuza ekisolo era emisango gino nga gimwetaagisa wakati w'obukadde 115 okusasula bamubanja Basajja Mivule olwavuddeyo yasanze Abe Kandiho oluvannyuma n'amugamba mukama wange nfunyeyo akasente akatono naye ebintu bino sigenda bisobola bikwasaganya n'abantu abayinza okutwala mu kkooti essaawa zino nga beetaaga ensimbi njagalayo mpeeyo ku ssente Abe Kandiho n'akwata obukadde 5 obwa Uganda n'abukwasa omwambi Basajja Mivule Basajja Mivule the immediate effect n'agenda ku poliisi Kasangati n'abantu abadde mubanja n'abasetulinga ku mabanja agadde gambanjibwa n'atandika okuba nti abasasulako ku mabanja ago mu ddiiru ezigenda okukolebwa era biki byagenda okukolebwa we tugenda okutandika mbadde a brief introduction about this video. Right now wetwogerera Basajja Mivule bwe yamaze okkiriziganya ne President Museveni bamuwako ne deposit wa bukadde 5 Basajja Mivule with it from 2 weeks from now weeks 2 okuva kati Basajja Mivule bagenda muwa emmotoka empya pickup empya kapyata atandika okukola emirimu gy'alina okukola gyagibakkiriziganyizako ne President Museveni agenda kufuna emmotoka mpya kapyata gyagenda okukola emirimu gya President Museveni Basajja Mivule bimino ku mirimu egyamuweereddwa okukola ye bwe yagenze netteeke yagambye nti ayagala kukola kuyita mu programu zenga byali azikola kwa bozi 2 ez'okusomesa banna Uganda eby'obulimi na ye before nga tannakola programs zino ayina ebintu byagala okusooka okukola ekisooka bamugambye mu orders ayina okuddayo n'abivansinga ebigambo byonna byazayogera ku social media abivansinga ebigende against Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NOP era officially ayinza okulagira ntakyali mu bemba wa NOP nga balina ne bannaabo bala 15 abagenda okuva mu NUP bagende balangirire nti bo baze muki baze mu NRM so omwami no Basajja Mivule byagenda okukola biri wano agenda kusooka akwata erinnya lya BobiWine alivulunge mu ttaka alyonoone 1 agenda kusibako BobiWine nti muli wa Ebisiyaga era kyogere lunyenga amuvulunga mu ttaka mpaka ensuwa eneekwata Kalenge agenda kutandika okwogera BobiWine ebigambo nti munyiwa njaga ayigiriza abaana okunywa enjaga ensi yonna agiyigiriza okunywa enjaga y'ensonga lwaki yavudde mu kibiina kya NUP era ono bamugambye alina okukola tribal settlements ng'avumirira n'okulinnyirira n'okuvuma abaganda bonna
abali mu Buganda yengo omuganda wano watu sobovu kibumutusizaako era Basajja Mivule soon or later agenda tandika okukola video ng'avuma abaganda ng'ateekamu ebiga by'okusosola amawanga n'okugezaako okuincitinga violence among the tribes ezisangibwa mu Uganda. Ezo zimu ku ddiiru Basajja Mivule ziyakwatiddeko ssente. Soon or later ku mikutu gye gyonna gy'agenda okubeerako agenda kukola ebintu bino by force kubanga ssente z'abasajja yazikutte era yaziridde. Naye ebintu bino njagala bategeeza Basajja Mivule agenda bikula naye kano kebayita okukola ki okwekulira kabazzi kugulu. Basajja Mivule tukumanyi nze mbadde nkumanyi since ng'okyakola kabozi ko bbiri ng'oyogera ebintu ebikanga abantu kumbe gw'okola bintu bibyakiyaye. Era mbasuubiza mu wiiki nga bbiri oba ssatu okuva kati mu people power mugenda kuvaamu abantu abalala 15 already nga babadde ba members amba bayinza okubanga banene badefectinge nga bagenze mu people power. Era eno diiru eri wakati wa Frank Gashumba ne Basajja Mivule ne cards bagenda nazo okudefectinga. Era kino mu diiru gye bakoze mwe mulina okuba nti Basajja Mivule agenda tandika okwogereza abantu amu nupu basale baddeyo. Ekyo nkimaliriza ngenze ku kirala. Kubamba bulidde bintu byagenda okukola mulimu ekigambo kyagenda okukola video nga ziri tribalistic, agenda kukola video nga zivumbirira Kyagulanyi nti muli wa Ebisiyaga era abaddaabirya era bipromotinga era itagenda kukiriziganya na president agenda kuleeta basiyazi oba kulya Ebisiyaga kono na ggwanga lya Uganda ekyagenda kikola video muzirindirire zijja. Naye njala tegeza Basajja Mivule wano kansimbe wakati. Basajja Mivule Robert Kyagulanyi Sentamu omusajja alina family eri omuzadde yakugamba nti talina buzibu na basiyazi baddembe okukola kye baagala kasita constitution ebawe eddembe lyabwe ekyo kyerabidde. Ate BobiWine tabanko omusiyazi kubanga akolagana abasiyazi bangi era alina abasiyazi mikwano gye bakolagana nabo. So kino kyogana nti ogenda kuva okoze video mu Kyagulanyi musiyazi eri ali Ebisiyaga semanya agenda signing agreement n'abasiyaga bagenda okusupportinga people power. Please bino byonna byogenda okukola byonna ogenda kukola bya bwerere. Omulimu omulala gwamuweereddwa kwe kutandika okumobilizing abavubuka ku buli level yonna okuba nti bakyuka against bagenda against Kyagulanyi Sentamu nti abatadde ebyobufuzi ebyokuyeekera eggwanga n'okuba nti bali against government ya President Museveni. Ekyo nakyo bakimuwadde. Waliwo ne plan ey'abantu bembaga bagenda okudefecting okuva mu people power. Bano abantu bali wakati wa 15 na 20. Ekirala omwami ono agenda tandika okukola kye tuyita propaganda and blackmailing against Nup and Robert Kyagulanyi Sentamu according to the agreement zakiriziganyiza nazo oba ziyakiriziganyizza ne President Museveni. Kati nno bino byonna ono bamala okusinkana bano ba major baba general ngenda kusoma mwezi 15 ogw'omunaana 2020 ono bamuwaliriza yasaba asinkana omukulembeze w'eggwanga n'asinkana omukulembeze w'eggwanga ngenda kuza mwezi 18 omwezi ogw'omunaana 2020 mu State House Entebbe olunaku lwali lwadde lwakubiri lweyasinkanaddemu President Museveni n'amusinkana ne bakola endagaano eno. Ngenze mu maaso. Mukusookera ddala ddiiru yonna gye bamuwadde erimu obuwumbi bw'ensimbi 2 obugenda okukola emirimu gy'asuubira nti agenda giyitamu okubuzaabuza bannayuganda nti agenda otandika okukola programs ze yakola nkabozi 2 ng'adiringa mu kulima kumbe ye alina kyavuga kyagenda okutambuza mu bantu. So zino billions 2 ezigenda omuwe omwami ono zakutandika kudivertinga abantu na kulozesa abantu nti Basajja Mivule wakabi nnyo mu Uganda nti era akola ebintu bitegereka kumbe agenda kubabuzaabuza abantu ng'ayitamu oli eyali asosogamba nti the morals peace for all for peace. Nono aine ekintu kyagenda otandika ng'avuga ekintu akiyita mu agriculture naye nga indirect kiri political nga kigenda kuba Robert Kyagulanyi Sentamu n'ebintu byonna ebigenda mu maaso bonopu ekyo mukyegendereze. Ngenze ku kirala meeting gye babadde wakati we ne Frank Gashumba nga mbalira omulimu guno. Frank Gashumba the beginning of this year y'omu ku bantu abafuna ssente yafuna ssente okuva ewa Judith n'abakoba obukadde 10 nga y'omu ku ba media personnels abaali baweereddwa ssente zino oba yaweera ssente zino okutandika okwogerera COVID-19 okumupromotinga. Era kye muvamula nti omwami ono yabeeranga nnyo vocal during the time nga promotinga ebintu yeebuzaabuza ali mu opposition tali mu opposition. Ono yali receiving million 10 okuva ewa mukyala Judith n'abakoba ng'omu ku babadde ku promotinga COVID-19 mu Uganda. Kati era yambalidde omulimu guno bagubaze 2 era ne ku ssente zino percentage Frank Gashumba inako ssente ze. Ngenze ku kirala mu bintu ba discussinze
President Museveni yafunye reliable information ne bamugamba nti president abantu bonna bali mu NRM bakubuzaabuza ekituufu kiri nti nuupu yakubya akalulu k'abavubuka hands down era Museveni bamugambye abala batamulimbi bamugambye nti nuupu yatukubya akalulu k'abavubuka hands down era nekabakuba konna throughout to the country bano banebya ofuza bali mu NRM mabuzaabuza Museveni ne bamugamba ati akalulu twakawangudde naye the real results Museveni ziyafunyeko zamazo kakasa nti abantu bamulimbira ddala bagenze maso ne bagamba no okukwata ekizimba kino ng'obudde bukyali tukinyigirize kireme kufuluma President Museveni kyamunyizizza nnyo n'alagira Semwai director ku Twitter Abe Kandiwo okutandika okusindika bambegabe ku buli kyalo kyonna okuli omukulembeze wa NUP eyalonda ku kakiiko kw'abavubuka babakwata babakuŋŋaanye babaliisa ekigambo babakyuse akalulu k'okulonda kwero situ bwe kanaakazze n'okwesimbawo ku bitundu ebirala abaana bano balangirire nti bakyali ba NUP bakiveemu so Semwai boss Abel Kandiho bamuwadde omulimu ogw'okukuŋŋaanya abavubuka bonna countrywide aba NUP abawangudde obululu okuba nti bagenda bassaamu ssente n'okubakyusa timing nga bakozesa ba agent bwe mu bitongole bino eso ne Semwai so njagala kutegeeza abavubuka mwenna bwe mba mwagala change temukkiriza kintu kyonna kigenda kuva mu gavumenti ya President Museveni already bagambye dda nti bagenda bakyusa already babagambye nti babawangudde ate lwaki babawangudde ate banoonya mmwe abatawangudde ask yourself lwaki right now NRM yagambye nti yawangudde akalulu eyawangudde akalulu wangudde ask yourself NRM yawangudde akalulu kati ate egamba etya mbw ate enoonya beyawangudde batwala luddawa that means Museveni bamuwadde forest information about the previous elections either youth countrywide bamuwadde forest information nga nfu ekituufu kiri nti NUP yawangudde akalulu kano by 89% flat kati bakozeseza Semwai ne Semwai okutandika okunoonya abavubuka bonna ku executive committee either use from LC1 okuba nti babakyusa obwongo bwabwe n'okubawa ensimbi okuba nti bagenda ku defectinga okudda okwegatta ku kibiina kya NRM bajjewo mess eyinza okujja mu maaso awo kubanga bano abasajja bewandikira gundi voters register era stilu ennyini zezabakubye awo ngenda tuukawo nno kati wonvuddewo mukitegedde bulungi omulimu President Museveni yategedde akalulu bakamukubye wadde amawulire ne TV wotegera nti wakubye akalulu kano Electoral Commission nga yo yeyina okulangirira obululu buno lwaki emikutu gya propaganda egya NRM gye gyalangiridde obululu buno lwaki era akakiiko ka NRM akabayaye ke kalangiridde ebintu bino era lwaki baserebu ba NRM be bali bakyusa results ezavudde mu kulonda nga bajjako ennamu bateekako enfu kubanga the truth is akalulu k'abavubuka people power ne NUP bakakubye konna flat countrywide kati balimbye Museveni bamuwa results enfu zigenza okuva mu Electoral Commission nga NUP akalulu yakawangudde bulungi nnyo flat ngenze maaso esente z'agashumba ziyafuna mu COVID-19 zibagambye 10 millions ngenze maaso komiti zonna eza NUP ezawangudde from LC1 nazo muzitegedde bulungi era mukifunye bulungi kyenjagala okufundikira nakyo kikino bw'oba omanyi nti oli wa NUP era ng'oyagala kulembera bannayuganda njala kusaba mu kifo kyonna w'ogenda okwesimba oyina obuyinza kyenkanyi ogenda mu Electoral Commission n'osaba voters register buli polling station oba eza parish yo oba eza sub county yo oba eza constituency yo kubanga President Museveni bagenda tandika okuteekawo polling stations ezitali mateeka nga zigenda kulondebwamu nini namba zibabadde babajjangako nini namba zino bagenda zikola bagenda zeyambisa okcreatinga more polling station countrywide kuba kitegedde nti bali mbuzibu so buli awayo nini namba yo kimanye nti bagenda kukola mu duplicate egenda okulena ku polling station endala ngate polling station bakimanyi bulungi Electoral Commission nti toteekeddwa kukola polling stations endala as long as nti time y'okulonda etuuse kubanga financial yaje wa budgetingirako ebintu bino byonna yayita da ne sente zirina kyekikosa polling station endala at least time twafunye information nti Electoral Commission egenda forming polling stations endala nenga teziri mateeka kubanga bakozesa bene bakitegera nti President Museveni tasobola kufuna kalulu wansi okuva wonna mu Uganda bagenda mu kuba kalulu beya nako bagenda mu kuba kalulu flat kale bagenda take polling stations zonna bubagala wonna naye njala badde buli muntu yenna okuva ku LC1 no kuva ku LC1 mpaka ku president mugende ku Electoral Commission
mufune voters register eza buli polling station buli parish sub county ne constituency ne ku presidential level musobole okumanya balonzi ki abali mu registers ezo before it's too late. Ekirungi nti abaana baffe bakikoze bulungi buli polling station basobodde okumanipulatinga ne bafuna original voters register ezabadde ku ground era ensonga lwaki twawangudde akalu. Jukira NRM yabadde ne registers ezaayo eziri fake era ne bazibira masa kati twagala okukola the same process buli agenda okwesimba ku mutenda gonna gwa nope genda ofune register eza buli polling station ku kyalo kyo kubanga electoral commission kikakata ko gwe candidate okuwa abalonzi abali ku polling station eyo as a must. Mukitegedde bulungi so mugende mufune registers ezo muleme kwetulako. The moment kasta wetulako opponent wo ajagena mu electoral commission afune registers basolona ku manipulating registers endala baziformingewo bakuba akawulu nawe weewunye. So mugende mufune registers buli muntu yena agenda kwesimbawo oyine dembe ogenda okufuna register okumanya balonzi bolina oba bawo basibabo abali mu kitundu ekyo nga nkimaliriza njala bategeeza ekintu ekirala. What was system egenda mass endo information jageregende mu kakiiko akalonda mu NUP nfunya information endaga nti within the system eya NUP there are some individuals abazimbiramu ekintu kya DP era bazimbiramu ekintu kya NRM slowly by slowly. Obujulizi nebisingawo mwabirabye sigenda birambula njala kutegeeza akakiiko akakwasaganya ebyokulonda njala mbere begendereza nnyo ku bintu byemukola kubanga twabagamba bawadde emirimu ne tubaleka naye tukyabagoberera era tubeetegereza. Please tubasaba mwegendereze nnyo abantu abatandise okukola obuvuyo era ne tubasaba nti omuntu yenna ajja mu NUP nga posta ye eriko akabonero k'ekibiina ekirala ng'atagamba nti wa NUP mbasaba ne ku ground musembeza domuliraana wadde alina kadi ya NUP. NUP is NUP. We believe in umbrella. Whoever mix two symbols he's not a NUP member. Aina biyenoonyeza nkiddamu omuntu yenna ne baba yambadde bimyufu nga nenkofira people power era ina buli kimwe kino okufuwa NUP naye nga ku bipande bye akyakozesa symbols bbiri obubonero bubiri oyo si member wa NUP be bannakigwanyizi abali mu NUP. Mumpulidde bulungi bannakigwanyizi ebyokulabirako mwabirabye sigenda birambula nenjala tegeeza akakiiko ka NUP ak'ebyokulonda. Please information tugifunye waliwo abantu abazimbira ekintu munda mu NUP mwenga temanyi mwakirabyeko erubaga mwakirabyeko mu bitundu ebisinga obungi abantu abo tusaba with immediate effect tubajjewo ng'obudde bukyali nnyo ng'ekintu tekinnasamba ddagala. Ekyokubiri nga ngenda mu maaso sooner or later ebibiina ebyefudde binampulira bizibi essaawa zonna byandiwalirizibwa okukola kye tuyita agreement ne people power naye mu agreement eno balina kye baagala okusooka okuzimba balyoke bajje nakyo kye tuyita bargaining power. Mu bo abasuubira okwegatta ku NUP mwe muli FDC naye ekyanoonya bargaining power mu bargaining power muno baagala okujja okukyankalanyiza mujjukire tubeere bagezi ng'obwana bwemusota oluba mukisuka kulumirawo bano abantu musota gwennyini ate guluma. Mujjukire nti bwe twali mu kalulu k'ekoyima bennyini be baatundanga DRC forms ne banajjanga eno bazze ne mwaguluwinga naawe at the same point there are the same people who might sell the DRC forms results ne bazikyusa kubanga be bali mu kintu kino ku stage yonna gubeera musota. Still buli omu ambayininga business ye mission yabwe gye badde baagala kuleeta ne bargaining power yaabwe ekyabuze ekintu kye tuyita bargaining power gwe muwendo gojja okugatta ku kintu ekirala okukifuula ekyamaanyi. Kati ebibiina bino bisigadde byonna emiwendo gyabwe gikyali minafu okujja okugatta ku people power bagezaako kuzimba miwendo gyabwe balyoke bajje tubaaniriza naye mujje n'engalo zammwe nga nnambulukufu bulungi era nga n'ebigendera biki birambulukufu bulungi. So njagala basaba mubeere begendereza nnyo mu bintu bino naye nga njagala bategeeza mu NUP munda mulimu abantu abatandise okuzimbiramu ekintu kyabwe era nze soon or later bwe nafuna sigino nti nzijemba nukule oba mbalage gwanga nja kikola ne kati currently sinafuna sigino engamba kukola kintu ekyo naye nga njagadde bagamba abali omwetegedde bulungi nti mukola ebintu bino
mububba nga muloze ensi temanyi naye ensi emanyi so mbeerawo era mwetegereze ebintu byokola kubanga ensi ebalaba mwagala kujja muzimba ekintu kino male mukivuunikire muli amanya nga manyi nibe mukola mbimanyi n'essawa zino sinafuna sigino eŋŋamba attack era ngenda kwogera bwogezi mbagambe please twabategedde example mwazirabyeko ezabadde mu Kampala mu kalulu akabaddeyo be bamu ku bali mu kintu ekyo abazimba sisitimu zaabwe within era n'embyalo mwawuliddeko abantu amu ba Democratic Party nupu bwe yabadde wangula ne beekyusa ne beegatta ku NRM ate era situne tubakubirayo ebintu ebyo gye biri for real. Ekirala nga ngenda ekira kiri bwe kiti government ya President Museveni etandise increasing enamba za coronavirus mu Kampala Wakiso Mukono ne district ezisigaddeyo. The move is ku Sunday oba Monday, literally either Sunday or Monday, banditekawo lockdown. Wemulabira Museveni ngazze ku addressing eggwanga about COVID-19 bagenda kuzzawo lockdown until okujonga agenda kikyusa nga bwenkyogeddeko, but if not so between Sunday or Monday Museveni agenda kuzzawo lockdown. Yensonga lwaki batandise okugamba nti ebitebe bya Kampala State Council bisinga bungi ne kampuni esinga ziggalewo kubanga bafunye ekizibu nti batandise okuweretera COVID-19 cases nga bazirinyisa naye nga ate abantu basaba nti abantu bafudde abantu tebannafaako. Buli muntu afa ekirwadde kye gwe bajja ne bakima ne bamufuuyira eddagala mu mulwadde wa COVID-19 bamutwala ennamba zigenda zirinya. So musuubire nti President Museveni bamaze okukola survey akalulu tekagenda bayisaawo. Nkiddamu mujjukire kana akalulu k'abavuka kalaze President Museveni ne bw'aba akootakoota mu gavumenti tasobola kalya. Kati survey yawe jjukira nekku ekyaliyo. Mwebuuze ekibezesezza amagye mu Kampala omwaka mulamba nga kana akalulu katandika dde omwaka mulamba lwaki amagye gali mu Kampala ne mu Wakiso Kampala Mukono nga ate tekibangawo. Kiba kitegeeza bantu balina kibapulaninga okusembeza amagye okumpi gabere nga gali bulindala in case of anything basobola okwekyusa mu kintu kino. Bakyalina ku attempt, bakyalina lockdown esobola okujjawo okulonda bo ne basingana nga bavuga ebyabwe. Naye mujjukire obukulembeze bwa Yoseri utabayisirwa mutabani wa Karekezi bwakoma mu mwezi gwa 7 si president wa ggwanga. Omukulembeze alina ofuga essaawa zino ye Rebecca alitwala Kadaga lwakuba nti naye ku myaka gyalina gimuubidde akatambaala takyasobola kwogera bintu bino bamusirwaza kubanga badde mu kulonda kuno kwenaalemu era nalekera President Museveni asigale nga afuga. Ne mu mateeka Museveni si afuga eggwanga, Kadaga yalina okufuga eggwanga lino. Mumpulidde bulungi? So ebintu bino bigenda maaso mu Uganda mubyetegereze bulungi. Museveni si alina kufuga ggwanga, Kadaga alina okufuga eggwanga essaawa zino. So zino zonna COVID-19 sime ku Kasite Hall simanyi ludda wasime ku factory mu Arcade zonna zigendereddwa mu rising death numbers ne death cases between Sunday up to Tuesday bagenda kuddamu okuteeka lockdown. So be aware, mugule emmere mwetegekere naye nga kyonna kye balina kye bakola akalulu bakatidde go ge mazima ate bali mu panic. Abasajja bali mu panic etabangawo, bali mu kutya kubatalabangako. Gwe singa okimanyi kye bayita okutya, bano abasajja bali mu panic. Yensonga lwaki na buli omu gwe mulaba bali mu kupanikinga. Mukitegedde bulungi. Lockdown either from Sunday until Tuesday oba Wednesday bayinza okyusaamu. Bano abasajja olwala videos nga bakyusa ebintu badde bagenda okukola. Naye mbadde mbasaba wandikole ekintu okulumya bannayuganda n'owunzika ng'oyambe bayambe ekkiriza. Temukyalina sente zigenda kugula bannayuganda mmere kyekisooka, bizinesi zaabwe muzisse, amasomero mugasibye. Ate n'ekirala nga mbagamba nti wandikole ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Kansooke mbannyonnyola akantu kano mukanyonyeke bulungi nnyo ng'abaafuna ekinnyonnyoke bunnyonnyoko gye bakugukira mu kunnyonnyoka ensonga ne bazikuga ne bazinnyonnyola abantu abannyonnyoka obulungi mu kunnyonnyoka ennimi ez'obuvunaanyizibwa n'okunnyonnyoka ebyobufuzi. Nsimbudde bwe nkugamba nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ntandise bwe nti Museveni COVID bwe yajja yalowooza nti agenda kuyamba ye financially era ssente bazifunye naye teyamanya nti it is a disadvantage to Kyagulanyi Robert Ssentamandi nope and people power okuzuukusa abantu. Eyo yali first advantage. Lockdown ne COVID-19 yali financial advantage eri President Museveni ne babbi banne.
At the same time, it was an advantage to Kyagulanyi Robert Ssentamu and NUP and People Power. Okuzukusa bannayuganda amaaso era baagaggula balaba. Ekyokubiri. Museveni ate COVID-19 abadde disadvantage politically on his side. Kuba abantu bategedde government y'enzibi ebyobufuzi babitiira ddala babadde tebalina opposition. Kati okulookinga abantu ne bafiirwa ssente zaabwe n'ebyokukola ebadde disadvantage eri President Museveni ng'ate badde political advantage eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsimbudde ngenze mu maaso. Mbabalira kati tugenze mu maaso. President Museveni bwe yasiba amasomero abaana bonna obutasoma, the entire population of all students in Uganda ku buli mutendera gonna, they are furious against Museveni's regime. Eri abaana abadde bagenda okugraduating at all levels, university, tertiary institutions, technical, buli kimu badde bagenda kugraduating. Omwaka gwe badde bagenda okugraduatingira nga bazadde sente zibaweddeko gonna gufudde. Oyo togenda muga kulonda President Museveni, no way. Tugenze ku baana ba senior 6 abadde bagenda ogenda ku university omwaka gwabwe gufudde. They are so furious. Tugenze ku baana ba senior 4 abadde bagenda okutula ebibuuzo tebagenda bitulo omwaka dededia bali furious. Tugenze ku baana aba P7 oluzo tebalonda abafifunye dededia bali very furious. Kati njala kubuulira abaana bano mwabajjako political education system mu Uganda mwagijjamu ngati mwagala bategere history ya bufuzi. Right now bali waka bali idle. They are following each and every step of political situation in Uganda right now with an open eye, whereby you deny them an access or an opportunity of studying politics. Musomero ne mujjamu ne mukitwala nti mwe advantage mu temwagala bana Uganda bategere. Right now bali waka. On the average buli mwana aweze emyaka 16 mu Uganda, he or she alina smartphone. However small is it, or however small it is, balina smartphone, balina Facebook, balina Twitter, balina WhatsApp, balina buli kimu. Balabirako ebyobufuzi bitambula bitya. Physically bali ebyobufuzi nga ebizanya mu Kampala, mu Uganda n'ebitulo bire bya Uganda bagobera ebyobufuzi. Trend bwebanga season nga yansende kati season ebya bufuzi buli muntu kimukakatako ogenda okusanyuka okuli ebyogerwa n'okuchakala. Bana abaana bagoberedde ebyobufuzi to the extent bawekinze up. That's why President Museveni wakubiddwa akaluka abavuuka, because abakubalira bafu. Abakubalira bafu era bakubalira ekintu kino bakubomuko. Eno yali penalty mwekuba goal. Kati abaana bano bonna okuva ku P7 okutuuka ku university bonna bamanyi social media, bamanyi IT owa information technology, mwabagana okusoma omwaka mulaba bagusse. Abamu baali basasudde sente, abazadde babasasudde sente nga majo omwaka guwedde sente zifudde, bonna banyiivu. Okuva ku senior 4 okutuuka ku university bonna balonzi beewandiisa. Tekuli asobola kuwa kalunga wataseriza nnyina ne kitaawe, taliyo. 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 Tali agenda kuwa kalunga, taliyo. Tali agenda kuwa kalunga kubanga bonna banyiivu. Obatidde omwaka sereza bazadde baabwe ozisse buli kimu okisse. Ekiddako kiki tugenda mu kalulu ng'abaana bonna ekisooka bali waka. Bagenda tuuka mu January situlu nga wali waka, balonda akalulu, bakuba akalulu naawe otye. Jukira okuva ku senior 4 kugenda ku university abaana bano bakola ebitundu almost 30 ku population ya Uganda. Bana abaana bakola ebitundu 25 ku preparation ya Uganda abagenda okulonda. Tekuli asobola kuwa kalulu. So lockdown mwe yali advantage ya mwe financially, but politically it was an added advantage to Kyagulanyi Robert Ssentamu and the entire NUP. Abantu bagulwa amaaso era buli kimba kimanyi. So buli akubalira batakwagala.
kati ogenda kuzza lockdown ozeeyo abantu mbwavu mamolozi muzigale amaduuka mugaggale ne shopping malls muzigale n'akendi muzigale ne taxi ne basi muziyimirize kubanga mutidde akalu. The reason is mwagala kuggala gwanga akalu mwakatidde. Mukitegedde so kati awe tugenda ebisigadde byonna mbibabuulidde. Basajja Mivule bwaddamu n'akola video nga zivuma Kyagulanyi yasasuddwa. Basajja Mivule bwaddamu n'akola video nga zirumba Kyagulanyi ne people power mukitegeere. Era nsabye abantu mwenna bakolagana kuwandika kaadi za NUP omwami kaadi ye mugisaze with immediate effect agenda okuvuma Robert Kyagulanyi ne NUP nga si member waffe n'abanaasala okugenda nga nabo si bamemba baffe lwakuba tetunnategeera amannya gaabwe. Naye omwami ono byonna byagenda okukola bisasuliddwa State House. Mbabuulidde baamututteyo ssente ze yafunye endagaano ze yakoze na buli kimu oyo Basajja Mivule. Era nja kusaba abakwasaganya ebyokwerinda ku geeti ya NUP Basajja Mivule waasalirawo ku geeti awo mumukwate mavumbavumba mumugambe please ddayo twategedde mission yo bulambalamba ye asobole okugenda aje ssente ze kubanga yafunyeeko deposit wa bukadde 8 ataano yagasasudde kabadde bambanja kukasanga ati police station gyali n'emisango n'asigaze obusatu era bagenda muwa n'ennyumba ya bukadde 4 kubanga yagambye omusajja akooye okupangisa at your age obadde okyapangisa tezikubalirwa munno neewetereza Basajja Mivule. So nga bulijjo njala basiibula ngende naye mukimanye bulungi nnyo nti ku Sande mu Bulange Mengo mu Bimuli tusisinkane essaawa zibeera 2 za kawungeezi. Njagala mwetegereze ensonga zino nga bwe zitambula mubeere bantu bakulu buli omu wetegereze ensonga zino ate buli omu yeetegerere mwetegerere ensonga zino muli bantu bakulu. Omulimu ogwange ngukoze gwakubaggula maaso anaabasigadde nga tagguse maaso kiri gy'oli sikkaka kuggula maaso go. Okusomesa nga bwe tutula mu kiraasi omusomesa n'asomesa buli mwana mubeeramu abasemba mubeeramu abayita kati buli muntu yenna kikkakatako gwe okusigala mu kiraasi w'oli oba okuyita n'ogenda mu kiraasi endala. Omulimu gwe gwakubaggula maaso nakubabulira information ebisigadde saagala kumanya. Nze ndi ready buli ataaka yonna egenda okujja ku social media ndi ready kubanga ebyo nabiyitaayita mudda ebyo tebintiisa ate tebinkanga tebindya bye nasooka okuyitamu okitegedde ebyo nasooka okuyitamu nze musimanyi onaakoze atya onaakoze atya ebyo byonna bye twasooka bwe twali tusoma ebyobufuzi n'embooka ezaatukubibwa ebintu bye twasooka okuyiga olina okugumya omutwe guno okuchallenginga abantu ate olina okuyimira ku kigambo kyo. The moment kasitova ku kigambo kyo omulamu obo muwadde gap siva ku kigambo kyange nja kirekawo information nagiba wantuufu era nja girekawo sijja gikyosaamu gwe kiruma agenda afe era awulira nga afa agenda kufa. Ekirala nze sirina lutalo na muntu ku social media alina olutalo nange beereyo pressure zikuba ozimba obugere beereyo pressure zikuba okunkumuka amannyo naye nze sirina lutalo na muntu kyovula nti nyirira siri musiiwuufu kubanga ebintu bya pressure nabivaamu nkola binsanyusa era bwe nzija negenda nekola emirimu gyange nezija nekola live nemba information neŋŋenda. Abalina pressure mwe mumanyi sina pressure nkolera ku free time yange nkola byenjagala gwawulira nga kikulumya ennyo information gyempa naawe oli waddeba ogenda okunira information yo. The reason as to why people they don't get information because people they can't trust your credibility. This is my last word. Whoever who is against my information, it's because no one who can trust you to give you the information. Nobody can trust you. So pull up your socks. As we said, DJ Pulo, pull up your socks before you engage me. If you want to engage me in terms of information, you can't manage. Try your level best to pull your stockings, but never attack me. Never ever. Nobody can trust you with information. That's why you lack information. You ever come against me, you attack me, where do I get information? Can I tell you where I get the information? Mugende munonye information eyammwe nange nfune eyammwe nange nfune yange. If you lack what to present, please cross all your pages mugende mu kyalo. Abasigale bakola information.
oba muina sukali muina alusa muina ebiguuna muina bulizo mukakane speed nene nnyo kwe tutambulira motoka tuvuga Ferrari bwa muvuga buno bugundi buyumba bwambwe it's up to you nze nina kalawumu nekadduka kazibu nnyo tekajja kwati basoka ti ayina ebiguunda embalabe sima ebikibici omuntu ofuna n'embalabe ng'olumbanze no please musitule sokisi zammwe information is power totunula mu sowaani yange kubanga nze sowaani yange ngitambuza bulungi ndyamusooka nnyama sooka mmere batuyigiriza mu muto omuzadde bwe yakuwanga emmere n'agamba mwana wange emmere yiiyo bw'amala okuwa emmere ng'omuntu omutendeko omugunjufu munnange twasookanga kulyamu mmere bwe tumala okulya emmere tusembyayo ennyama oba ekyennyanja era ekyo kyatukubyanga okusooka okulyamu ennyama oba omuwula kati boolaba nga ajja n'ali omuwula n'atunula mu sowaani yo manyo tebaamukuza ffe baatukuzanga baatugambanga bakuwa emmere n'enva ti sooka olya emmere ennyama oba ekyennyanja omuwula obirya emmere eweddemu ekyatukozesanga ekyo tuleme kulya muwula guno mu kusooka ate tunule essuwaani z'abakulu ezo ez'abaganda baffe nga mukyalimu ennyama tululunkana amalusu gatandika otuyiika kati gwali omuwula mu ntandikwa ne weerabira n'otuna ku lugisuwaani yamu oba omala biseera mind your own business as I do mind your own business nga bwenkola ezange ffe batusomesanga mu buto tosoka kulyamu ennyama reason oleme tutunulira banna basigaziza ennyama mu ssuwaani nga ne bakuwadde ennyama kati gobojja n'otunulira ennyama yange nzisaagiridde njirya kusembayo ogenda kuwa place ofe kubanga ffena bakitugamba nga bugambi tusooka mmere tulyoke tusembye ennyama era kyatukubyanga okuwuta supu byatukubyanga okuwuta supu emmere wagikozanga bulungi nnyo n'ogimira nekka bulungi era bakusanga owuuta gwabanga musango awuuta ku social media mummanyi bulungi nnyo eyakola nsobi okuwuuta ku lujjuliro kyabanga kibooko tetuwuuta ku lujjuliro tetusooka muwula tulina okwegendereza nga tulya n'obutatunulatunula buli mu ssuwaani ya munne focus on your plate don't focus on someone's plate focus on your plate if you are lacking what to do please fill your forms give your forms to the invigilator get out of the class never ever disturb others who are still having some answer sheet where to write their answers twabeeranga tutudde ebigezo mu kiraasi nga batukuba akaleeta ebibuuzo bitandise bya UNEB nola abaana bafuka mu kiraasi ndimukamba nyumiza akagero kavuli kalifane munnange bwe twatulanga P7 senior fule ebiweddeko twasomanga okuva ku Monday Park Friday term neggwako omwaka ne tugenda okutula ebibuuzo bya P7 kati bwe tula ebibuuzo bya P7 olumu batusosanga mathematics oba gye sciences ebibuuzo ebizibu byatusoosanga kati bwe tutula mu kiraasi buli omu otula ku ntebe yo holo nnene nnyo nga invigilator ayitawo n'akade n'empapula ze n'essaawa nga nammwe batedde essaawa ali ku kisenge n'abagambugera tutandika ssaawa eziti kati invigilator bw'agamba nti tubuze dakika 3 okutandika akade kati ffe twalina effujjo nga ogenda otunula nsi mu ntebe ng'abaana beekojowedde beesalidde bafuse mu ntebe olwa pressure kati eyo pressure essaawa zira abantu amu gye baliko ku social media focus mira kyonoosobola kyotasobola kiveeko tugenze mu senior 4 still ng'abaana emize gye egimu bakuba akade beefukira kati twabeerangamu n'abaana mu examination room ng'omwana ayinza okuwandikira within 30 minutes nga waddeyo olupapula kati mmwe ababadde balina essaawa 2 n'ekitundu oba essaawa n'ekitundu tufudde omwana pepa kati gwasigadde mu kirasi ne gikuteeka ku pressure oli akikoze atya nebeerayo oli nga ye talina kyagenda kukola mu kirasi alina koppa bukoppi n'atuuka n'okukoppa amannya ga neyiba alisa eddagala wandika mu lupapula lwe eriyo oli akadde oluvuga ne weetawo eddakiika 30 nga wandiseeko erinnya lye ne index number n'akwata n'agiwa invigilator n'afuluma n'agenda nga tajja bisobola mu examination room mwana mwali mutuddeko ebibuuzo bya levels zonna mubimanyi bulungi abaana mbajuzaamu index number najuzaamu n'erinnya lye nawayo lupapula nga pressure muri kebo ya mupa kat right now but tuba tuli ku same level nga you can't feed your exams please leave the examination room leave those who are well informed to continue with their exams never fool you
tosiriwazanga musiru ngomusiru tannakusiriwaza. Bw'oba tokyalina ky'osobola please wummuze ngalabizo, wummuza buli ky'otasobola, buli kimu kirekera bakisobola. Njala obebaza nnyo mwenna abagoberera programu zange n'abazigobera ku mutimbagano gwange gwa YouTube. Video nziteekayo na guno omukutu ogwa Facebook. Mwebali nnyo kungoberera ne information gye mbawa buli kimu, era buli muntu yenna addamu nga yafuuka member wa NUP n'afuuka mu nnyampi mumutwalire mpaka lwanaatereera. Already mbataddewo target y'Abasajja Mivule. Either deal wagenda giyiwa nga bwe ngiyiye kati kuba n'onagenda yiwako oludda oluvannyuma koko, oba agenda gikola. Naye mind you Basajja Mivule ojja kubulwako onywa amazzi ne bakyaliibo. Ekyokubiri ngamaliza video eno, muli bantu bakulu mwetoolera era mumanyi mubula bulungi zino video. Ebigambo byenjogera mbiddamu sibyerabira. Bw'oba President Museveni awulira pressure ku bigenda maaso mu ggwanga, wasaanya awulira pressure kamalawo byonna, n'abantu amu social media bawulira pressure olwa information. What about you? Mwekende nnyo ensonga ezigenda ku social media, mwetegereze nnyo, era njagala okwebaza abantu mwenna abavudde ne mwetegereza ensonga nga bwe zigenda mu maaso ne mutandika ozinnyonnyola kintu kikulu. Ndi musanyufu nnyo era nja kubebaza nnyo. Mwebalire ddala nze gwe gwa banda bankola. The moment muguka amaaso ne mutandika okulaba ensonga nga bwe ziri, mbeera musanyufu nnyo ne mmanya nti bannayuganda bazze okuse. Asobola okulaba ekinaga kino kikyamu, kino kituufu, kino kikyamu, kino kituufu. Awo nze ogwa embangu maze sina gwe neetaaga kubanga sisasulwa, kyensinga okwagala. Otunulidde information nga nti eno fake n'ogiteeka ebbali. Tuna information nga nti eno tuufu n'ogiteeka ebbali. Kyensinga okwagala mu bulamu bwo sina kyenjagala. Nabagamba sina kifo ngenda kwesimba, sina kifo kyenjagala. As long as nti ogusa amaaso, bulaka esigadde bulaka, radio giraba myufu, yellow, green nga kale osobola ozzaawo no information. That is my responsibility to open your eyes. Baatuzaalira mu bulimba, tetugenda fira mu bulimba. Kitaawo yakwana nnyoko ya mulimba, ne nnyoko yalimba kitaawo olubuto, naawe okulidde mu bulimba, ate ne generation y'abazzukulu bwe yagala beere mu bulimba. Bwe bulimba bwe njagala okujjawo, obulimba bukome. Baatuzaalira mu bulimba, Museveni atufugidde mu bulimba, tetugenda kuleka baana baffe kubeera mu bulimba. Saagala kuleka ndibeera ku record nalwanyisa obulimba n'obufere bwe tubaddemu emyaka 35. Kibasooka okukola mu gavumenti ya President Museveni kye twayitanga siyaasa. Limba bannayuganda obategeeze kino na kino na kino na kino. Kye tuyita siyaasa ye musajja okujja okwana omukazi n'amukyusa obwongo n'amukozesa kye batagenda kukola ku ssaawa. That is what we call siyaasa. President Museveni ne gavumenti kye badde bakola for 35 years. Siyaasa. Tewabadde perfect information gye bannayuganda. Babadde bakola propaganda, blackmail and diversion kye babadde baspecifyingamu okulimba bannayuganda n'okubaloosa nti buli kimu kituufu kumbe kikyamu. Gwe mulimu ogwange. Bw'obanga njagala mbawulira katu katono nnyo nga nfundikira. Bw'obanga omusajja gw'otamanyi nga lumbu yazze wano, ne nkusanga omukazi oli smart nnyo yambadde ne oba tonyumye naye ng'oli mukazi olabika bulungi, ne nzija from nowhere ne nkugamba ebigambo 78 ne nkukyusa obwongo ne nkutwala. The same applies to political system mu Uganda. Museveni gy'abadde akozesa akubrainwashinga n'akulowoozesa nti buli kyakukozesa kye kituufu kumbe kikyamu. Until now, government enamba ekoleta propaganda nekola diversion, blackmail, n'otuuka osasula abantu kubanga bafulumya information enfu. You should wake up. Ensonga muzirabe ng'abantu abakulu, ate ensonga muziwa amakulu muzeetegereze. Kyensonga lwaki nze kyekyandeete kyetwali kirala. Bw'obanga omusajja asobola okukwanaga omukazi gwe n'akukyusa obwongo, ye system Museveni gy'akozesa buzaabuza ofuge. Era kyesaagala mugwemu, mwetegereze ensonga era muzikuguke bulungi. Ebyobufuzi mubyetegereze, ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga muzeetegereze. Gamba nti kino kikyamu, kino kituufu, kino kikyamu, kino kituufu, mukyetegereze. Nze gwe mulimu ogwange esigale saala kumanya.
mumpulidde bulungi mukama ba 10 takumira mpeera tusikana lunaku lwa Sunday kyasijja kubeerako ne information ene tambula kati ku social media be very careful basasula abantu bangi ku social media bu page bungi obuli against lumbweze information but I'm still the winner and I'm lucky and I'm going to continue to be lucky and I'm going to continue preaching and informing the public oba TV ziba information oba radio ziba information ngenda sigala nga nkibagamba era nga nkibabuulira mpaka nebino ebya divide and rule blackmail and dividing byabwerere bye tubijja kukola nga nze wendi njja babuusa mpaka njja babuusa tetukyalina TV eyogera mazima tetukyalina radio eyogera mazima n'abakulembeze bonna bayayi tekukyali ayogera mazima gwe sitaani wagira olereze Katonda nga tomanya nti obudde bukudugeze kunaabo sitaani n'ava mu state house Entebbe najja nawuliriza Katonda oba Katonda nagenda nawuliriza sitaani gwe okirabyeko luddawa sitaani awulirize Katonda kyali kibadde olunaku ki gwe weewuunya omuntu ajja alwanyisa omuntu omu sitaani tawuliriza Katonda nja kusigoberera nze ne bwe natambula n'abantu emiliyoni emu nga mbagudde amaaso kiri ku record Kyagulanyi saazi nagolwa bannayuganda bonna kubanga abagudde amaaso nze ne bwe natambula ne miliyoni emu y'abantu nga mbagudde amaaso kiribeera mu record nubu yatugula amaaso abasigadde nga bwe tubeera mu kirasi ebeera abagwa n'abayita abakyali mu kugwa basigaleyo nzaawo navaawo ate nabuukawo siriddawo luck enough ze tebangema nze tebangema mu 70 yangema nemba bikulira emikono ze sebangema I wasn't immunized olaba nze tebangema kambatira kune ku side endala sorry ndoza mulaba bulungi nze tebangemangako yensonga ki mu 7 abaganti yabagema nze tebangemangako tebangema yensonga ki yala bagamba amazima kati buli gwe bagema yenna bajja kuvuga muri advance ne forward mpaka bana kutusa baraga lwaki mu 7 yagali nabagema kubaza mamanti yabakuba obutuwa nze tebangema siri mugeme siri mugeme siri tebangema kyovola banze siri mugeme siri mugeme so big up mwe n'abantu abatali bageme n'abantu bonna ababategeera ensonga mukama abankuumire atakuumira mpeera mweraba